Alien Skin yagambye ngu yajja mu ndongo ekimuleese kunoonya kapito wa $8,000. Kati kapito wa $8,000 bwe wamufuna wadda mu kukuba abantu ensambya nodda mu kutimpula abantu mu lubiri nakumanyira abantu ngu byangatto nakwebamba ku musaalaba. Olaba ne Barnabas Yesu yamuwonya omusaalaba naye eyamujongera n'amugamba gwe bw'oba oli mwana wa Katonda weje ku musaalaba. Ensega zaamuliiraawo. Bino tiweekwasa kyoba kingu waliwo akulwanyisa. Tewali. Alien Skin tiwala mulwanyisa, yerwanyisa yekka. Batya okubeera ne minisita Kasolo tikikufula minisita. Alien Skin kwekubisa ebifaananyi ne Hamu ne Kapiteeni Mike Mukula n'otuula ewuwe n'ogenda ku State House niweekubisaamu ebifaananyi tikitegeeza ku kati nawe oli inasaako nguyingidde mu inasaako. Nedda. Omanyi abavubuka mugenda nimufuna ebintuntu mu mutwe bibasumbuwa. Bwe weekubisa ebifaananyi ku Mapeera House ofunye chance ogenzeeko ebweru niweekubisa ebifaananyi. Ebyo ebizimbe bye weekubisaako ebifaananyi lenta avaamu abawuwo. Nedda. Notandika kweraba nga w'amaanyi ate watali kyoli. Okuta omuvubuka yoba ye Pest Vibe mukute video mukubye yali mugezi tiyakudiza. Otegeera ekyo? Ogenze mu lubiri niweewerera bantu ngu ndeeseeko kyanjawulo ngu nzigyeko akajooga kali mu bayimbi ngu nkwakyo festive. Bye byali biki? Abakukozeemu ssente nga ba Abitex n'abalala bo bagenze baliwa? Basobola kulwanirira? Tibasobola kulwanirira kubanga teri yeesembeza mumenyi w'amateeka. N'ekyokusatu oba yanoona omuyimbi w'e Kawempe erinnya lineerabidde. TikTok eyakuleeta ne baddiweetinga obuyimba bwo ne babukolamu challenge n'okola live n'obeera w'amaanyi ne bakubuukira. Naye abakuwagira n'otandika kubatimpula nzijukira top pub awo nga ku Radio 1 opposite yali y'amaanyi ebiseera ebyo. Kanyama yakuba omuntu musajja ayambadde engoye eza bulijjo n'amuyiwa manyi naye ngo yakubye omusirikale wa UPDF n'ayingira wali na Kasero n'ajjayo emundu yayiwa 10 ku ttaka. Yajja yakuba 9 naye ne yeekubirako 10 n'abikula kabaati. Kati mwe mujja kukuba omwana w'omujaasi
ajaba yiwe mwana ate zibira mu breaking news na kugwa na kuzika na kuwa mabugu kubanga oyine namba ya gashumba oyi musimu yo oyine namba ya bara mu musimu yo oyine namba ya minister Kasoro musimu yo nofu nayo neyo muzi neyo mugaga hamu nuru lwacha abo bantu boti bakora bikorobero bye mukora waro uride ko ngo amayina gwakubye mboko waro uride ko ngo Mike mukura ojeke byatuka keye mabega abachari bayekera unyina ngo waro uride ngo yakubye ke mboko nimwe bivubuka